tire omusajja engwanguli Secretary General ow'ekibiina Naggwano ekya National Unity Platform, the Honorable Lewis Lubongoya. Omukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera ze muwengalo. People power, our power, NUP everywhere. Mu buli mbeera yonna yonna omukama abeera mulungi, ate mu buli mbeera yonna yonna tukkiriza amaanyi gali mu bantu. Era abantu ba Kalangala tubeebaza nnyo kubanga basipotinga omukulembeze omulungi bwati ne bamutuwa. Abakadde baffe abakulembeze b'Ekereziya, abakadde baffe abatuzaalira Honorable Nakimuli, abakulembeze baffe Nyabo Acting President waffe Sebolop, Deputy Presidents, abaka ba Parliament mwenna abali wano, n'abakulembeze mwenna ku mitendera egy'enjawulo. Basebo ne banyabo tuli wano olunaku olwaleero okuwelekera mwannyinaffe, mukwano gwaffe, mukulembeze munaffe Honorable Helen Nakimuli. Bw'oba oyagala kumanya Helen ye muntu, bw'oba oyagala kutegeera abadde muntu ki, tunuulira abantu abali wano bonna. Tunuulira abantu abali wano, ndaba wano abantu abava buli wamu, abakulembeze mu politics, tulina wano bannabitone bangi nnyo bonna abali wano, tulina abantu wano abava mu bibiina eby'enjawulo. Ekyo nekitegeeza nti Honorable Helen Nakimuli abadde ayagalwa abantu bonna. Era ffe nga mu kibiina Honorable Nakimuli ono abadde akwatagana ne bafuuti soja, akwatagana n'abakulembeze, akwatagana buli omu nga tamuyinaako buzibu, basewo ne banyabo. Era nga buli w'omulaba abeera ne smile kubanga abadde ayagala abantu ate abantu nga bamwagala nnyo. Twesaasire ffenna, tusaasire eggwanga lyaffe nga bwe nayogedde ekiro. Oba oli awo abantu abasinga tebapeyinga attention, era ndowooza kino kyakuyiga nti bwe tuba nga tulina abakulembeze baffe tutwale obudde okubategeera nabo okututegeera, kubanga nga bwe mbadde mbagamba kati obeera oli awo n'olaba videos z'abadde akola, n'olaba bintu by'abadde ayogerako, n'olaba oluusi nti abantu abamu tebamuwanyo budde bumala. Naye Honorable Helen Nakimuli abadde ayagala Uganda, abadde ayagala nsi ye, abadde ayagala Uganda, era abadde alubirira Uganda empya. Kibi nnyo tutasobodde kugituukamu. Honorable Helen Nakimuli abadde ayagala President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Buli wabadde agenda ku TV, buli wabadde agenda obadde owulira ng'ayogera ku nsonga za NUP ne President we. Abadde ayagala Katonda, era nga bwe mumanyi mwenna ekimu ku mikolo gye yasembayo okubeerawo yayogera ebigambo eby'amaanyi nnyo mu Kereziya eya Orthodox. Kitegeeza abadde alubirira nnyo okukolera obulamu bw'oku nsi ate ne bw'omuggulu nga bulowoozaako. Honorable Helen Nakimuli abadde ayagala famire ye, era taata n'omwana wadde babyogerako buli wamu. N'olwekyo tumuyigireko, tuleme jasa omusiibula wabula tumuyigireko. Abadde minisita wa anti-corruption, era agenze nga talina corruption scandal yonna ku linnya lye, basewo ne banyabo. Tetuwulirangako nti Honorable Helen Nakimuli yabulankanyiza ssente z'omusolo, simanyi yakoze ki. Ate abadde mwesigwa nnyo, kyova olaba Loopa oyo abadde amwesigisa buli mubaka bw'abadde afuna obuzibu, Loopa abadde amuwa obuvunaanyizibwa obwo, n'abeera nga yakunganya amabugo, yakwasaganya abakulembeze abalala n'ebirala bwe bityo. So tufiiriddwa omuntu ow'enjawulo ow'omugaso nnyo. Ku lw'ekibiina nga National Unity Platform, njagala kubategeeza nti bannakalangala mu abagenda otusongera ku muntu anadda mu bigere bya Honorable Nakimuli. Era tubasaba mutunuulire nnyo. Mukimanyi nti ono engatoze nene nnyo.
so wanakalangala bwemba mutulaga omuntu oyo mumekinga sure nti mufuna omuntu asobola okutwala legase ya Honorable Nakimuli mu maaso. Wumula mirembe mukwano gwaffe, wumula mirembe, tukusaalidwa nnyo naye Mukama akuwumuze bulungi. People power, our